بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. السورين الله سبحانه وتعالى يكرم emitindo gy'empisa ya waggulu nga bwe yatenda nabbi we sallallahu alayhi wasallam nti wa innaka la'ala khulqin azim, nti gw'oli ku ddaala ly'empisa erisembayo okuba erya waggulu. Empisa kintu kikulu ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we agambe abagoberezi be ti bu'ithtu, natumwanze Muhammad sallallahu alayhi wasallam liutammima nzije nzijuze makarima al akhlaqi, empisa ennungi baganda bange ze batandikako olubereberye, nze nzize okuggalawo omulyango ogwo era okujjuza ekiyitibwa empisa ennungi eri abantu. Kyovulanga ne mu Qur'ani yatugamba nti kuntum khayra ummatin, mu ekibiina ekisinzeeyo obulungi, ukhrijat linnaasi, mu bibiina bye twali tuleetedde abantu ku nsi kuno, ng'ensonga ta'muruna bil ma'ruf, mulagira empisa ennungi, wa tanhauna 'anil munkari, ng'ate muziyiza empisa embi, wa tu'minuna billah, ate mukkiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا وبانجم وبكرزا لا ترفعوا أصواتكم تمستلانغا مربوزيغامwe فوق صوت النبي نغبيرا وغرو weddobozi النبي awali w'ekyokuyiga nti tokuba lwogo, toleekaanira wali muntu mukulu batuuke n'okusirisa nti owange sirika tuwulire omukulu byayogera. Ekyo si kya mu mpisa, era Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana basahaba okukikozesa nga nabbi sallallahu alayhi wasallam waali. Wala tajharu lahu bilqawli, muleke okubeera nga mwogera naye nga muleekaana, nga mwogerera waggulu n'otumbula eddoboozi ng'oyogera naye, kajahari ba'dikum li ba'din, nga bwe muleekaana nga mwogera eri abamu eri bannaabwe mu sayizi kiraasi nga mulimu emu. Bwe mubeera mu kiraasi emu ng'eyo muli mu lwali lwammwe munyumya, ekyo si nsonga ne mu bukuba olwogo ne muleekaana ne mwogerera waggulu. Naye bwe mubeera nga mwogera ne nabbi sallallahu alayhi wasallama atugaanye nti wala tajharu lahu bilqawli, muleke okubeera nga muwogganira waali nga mwogera naye, kajahari ba'dikum li ba'din, nga bwe mutero kikola nga muli mu kuwoggana eyo nga muli ne bannammwe, an tahbata a'malukum, emirimu gyammwe nno giyinza okusazibwamu, wa antum la tash'urun, ng'ate nammwe muli temukifiiringa nti kyemukoze kibi, nga muli tokitegedde mu mutima gwo nti kyokoze kibi, naye Allah subhanahu wa ta'ala nga gyali kimunyizizza n'atuuka n'okusalamu emirimu gyo egibadde emirungi. Eyo yali mpisa nga Allah subhanahu wa ta'ala atusomesa nti amaloboozi tugasitulenga oba tuleekaanenga n'abo bwe tuli mu kiraasi emu, bwe tugwa mu myaka egimu, bwe tugwa mu mirimu kyekimu, bwe tugwa mu bitiibwa kyekimu. Awo ne bwe muleekaana ne muleekaanira waggulu nga mwogera nga mukuba olwogo lwammwe, si nsonga. Naye bwe wabeerawo omuntu nga wa kitiibwa, muwe ekitiibwa kye Allah kye yamuwa, oleke okubeera ng'oyogera naye mu ddoboozi erirabika nti si lya buvunaanyizibwa, kubanga kimu ku biraga empisa zo nti si nnungi, era kiyinza n'okubeera nga kikuvumiriza eri abantu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo nayo mpisa yali nkulu nnyo ng'omusiraamu alina okubeera ng'ogyegendereza. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين مزمابو يغضون أصواتهم أبكك نيامربوزي قابوي عند رسول الله أولي مبكوا الله نبمانيا نتي ومكروا الزكاة تلينو كبيرا توقر منجري أبو فنان زبوا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أبانتو أبنو الله بينيو مريزام انتبيا بيبو امتحن الله قلوبهم
Allah be yafuuliranga emitima gyabwe migazi littaqwa ne gisobola okubeera nga giyingiddemu okutya Allah okumala. Lahum maghfiratun, balina okusonyiyibwa abantu ab'ekika ekyo nga bavudde ku bulamu bw'ensi ku ebyo ebiri babiyitidde. Wa ajrun azim, ate bagenda okufuna empeera ennene mu maaso ga Allah olw'okuwa omubaka w'ekitiibwa. Sababu nuzul, ku nsonga ezo ezoogeddwako oba naddala ku aya eno esembyeyo nnyingi nnyo, naye tujja kuwaako eno eya Bukhari. Rawahu al-Bukhariyu, al-Imaamu al-Bukhariyu hadisi gye yayogera gye tujja okwogera ku nsonga eyo, agamba nti anna rakban, waaliwo ekibinja ekyajjira ku nsolo nga kizze mu Madiina okukyala eri Nabbi sallallahu alayhi wasallama min bani Tamimin, nga kivudde mu babani Tamim. Kadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, abantu abo bajja mu bungi nga bali ku nsolo zaabwe ne bagenda eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bwe baatuuka awo faqaala Abubakar n'agamba omubaka amiri al-Qa'qa' bun Ma'bad, nti balondemu omukulu waabwe amiri waabwe nga ye al-Qa'qa' bun Ma'bad abeere nga ye amiri waabwe, kubanga bo obusiraamu buli we babeera gurupu y'abantu wateekwa okubaawo amir anaabeera ng'akola ku nsonga z'abantu abo. Waqaala Umar teyakkanya n'Abubakari n'agamba amir al-Aqra' bun Habis, n'agamba nti nedda nze siwagira Abubakari kyagambye, nze amiri gwe njagala abeere nga yakulembera abantu abo al-Aqra' bun Habis gwe naalisiimye. Faqaala Abubakari tekyamuyisa bulungi n'agamba Umar, ma aradta illa khilaafi, toyina kyogenderedde mu kwogera omuntu oyo gwe sireese okujjako yagadde okubeera nga tokkaanya nange. Faqaala Umar, ne Umar n'agamba ma aradtu khilaafaka, sigenderedde kubeera nti tukkaanya oba twawukana ku nsonga eyo. Umar agamba nti nze njagala al-Aqra', Abubakari agamba nti al-Qa'qa' bun Ma'bad yaba abeera amir w'abantu abo, nga bwe wabeerawo ensonga eyeetaagisa yabeera ng'atuukirirwa. Fatamaaraya, ne batandika okukaayagana Umar ne Abubakar nga bafunye obutakkaanya ku nsonga eyo, hatta irtafa'at aswaatuhuma, ne gatandikwa amaloboozi gaabwe okubanga gatumbuka gagenda waggulu nga bw'omanyi abakaayana bwe bagendera mu siteepu okutuusa lwe baleekaanira ddala. Fanazalati fi dhalika, aya eno nekka ku nsonga eyo olwa Abubakari ne Umar, obutakkaanya obwaliwo wakati w'ababiri. Amaloboozi ne gagenda nga gatandika okusituka nga n'omubaka waali. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba tekyali badde kituufu eri abakkiriza okubeera nga basitula amaloboozi gaabwe nga ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam waali, era baakimanya nti bakoze ensobi. Oluvannyuma lw'okukka lwa aya eno ne babeera nga buli awali Nabbi boogera n'obukkakkamu. Allah n'abawaana n'agamba nti abo aboogeza obukkakkamu awali omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, beebo Allah subhanahu wa ta'ala be yawattakuwa engazi mu mitima, n'ebeera nga takuwa esobola okubafuga, ne babeera nga bagoberera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Asbaabu nuzuli, ku nsonga eyo nnyingi eyo gye tusobodde okuwaako. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali bakusobozesezza olibuuza abamanyi abatusinga ate. Inna alladhina yunaadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun. Inna alladhina, mazmaabo, yunaadunaka, abakukowoola, min wara'il hujurati, mabega w'ebisenge by'enjuuzo, aktharuhum la ya'qilun, abasinga obungi tebalina magezi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti ate waliwo ekibinja ky'Abawarabu ekyajja, naye nga bwe baali bannakyalo, baava mu kyalo eyo ne bayingira e Madiina ne basanga Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ali mu qaylula, yeebase mu ggandaalo oluvannyuma lw'okulya ekyemisana ng'awummuddeko. B'Abawarabu olwajja empisa zaabwe ez'ekyalo ne bazireeta mu kibuga nga bava mu Bani Tamim. Mu baaliwo mu bo mwalimu Az-Zubruqani bun Badir
الزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وعيين بن حصن abantu abo n'abalala be baali bakulembeddemu bannaabwe naye bwe bamala okutuuka awali nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'awujjaddeko oluvannyuma lw'amalya g'ebyemisana nga yeebasa awummudde bo olwatuuka ku maka ge ne babuuza nti wano waasula nti ye baatandikirawo okuleekaana nga bamuyita Muhammadi vaayo tutuuse tuli bagenyi bo tulina kye twagala okubeera ng'otusomesa tuli mu kibuga kyo wano olwaleero nga baleekaanira waggulu nga bw'omanyi omuntu w'ekyalo naddala Arabu abasajja abaali bannakyalo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Allah kwe kussa aya eyo ng'egamba inna allazina mazimaabo yunaaduunaka min wara'i lhujurat abakukoowoola nga bali ebweru w'ebisenge by'enjuuyo ng'ate ggwe oli munda owummudde aktharuhum la yaqiluun abasinga obungi tebamanyi era tebategeera kitiibwa kyo tebannategeera ddaala lyo balowooza oli mu kiraasi yaabwe baleekaana buleekaanyi nga n'erinnya tebalitaddeeko katiibwa konna nti ya rasulallah erinnya bakuyita buyisi nti Muhammadi ng'omuntu owa bulijjo abasinga obungi basonyiwe bannakyala amagezi gaakyalo tebategeera bulungi. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا singa abantu abo baali balaze obugumiikiriza oluvannyuma lw'okutegeera nti wali owummudde hatta takhruja ilayhim okutuusa lw'onoofuluma ng'omaze okuzuukuka n'ogenda gye bali lakaana khayran lahum kyalibadde kirungi nnyo gye bali. wallahu ghafurun rahim naye Allah musonyi ate musaasizi atunuulira omuntu embeera ye n'eddaala ly'okumanya kwe n'asinziira awo n'asonyiwa ate n'asaasira. Yali mpisa etutegeeza nti singa omuntu omusanga ng'awujjaddeko singa ensonga tebadde nkulu nnyo waalikwatiriddeko n'obeera nga tomutaataaganya. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إن جاءكم فاسق singo omuntu omwononefu abangazze we muli binaba'in ng'alina amawulire nga makulu fatabayyanu mumale okubeera ng'ensonga gy'abaleetedde mugyetegereza. Ensonga gy'aba abagambye bw'ebanga nkulu musooke mufumiitirize kuyo nga temunnaba kubeera nga musitukiramu okubeera nga mukkiriza ky'abagamba. Musooke mugigaayegayemu mugituuleko mugyetegereze. Lwaki? antusibu qauman muyinza okutuusa ku bantu ebizibu olw'amawulire g'ewolokoso gw'aba abaleetedde ne mugenda munyiigira abantu ne mubasuulako ebizibu bijahalatin nga mu butuufu mukikoze mu butamanya olw'okwesiga omuntu atali mutuufu abaleetedde ebigambo ebitalina mutwe na magulu fatusbihu ne mukeesa ku makya ala ma faaltum ku kye mukoze bannammwe naadimin nga mwejjusa. Ensonga eyo yali etya nayo yaliko sababu nuzul ensonga eyagissisa. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuuka ekiseera n'atuma omusajja ayitibwa Al-Walid. Omusajja oyo yali ayitibwa Walid bwe baamutuma agende anone zaka ya Bani Mustalaq. Bani Mustalaq abaayina ekitundu mwe baali bawangaalira nga waliwo akagendo. Ekiseera ky'okuwa zaka kyali kituuse nabbi n'alonda mu basahaba b'omusajja ayitibwa Al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayth n'amulonda agenda anoone zaka y'abantu abo. Naye Walidi bw'amala okutambula ng'atuuse mu kkubo n'ajjukira gye nvuddewo abantu ba Bani Mustalaq gy'alaga nti teyali mulungi ng'Obusiraamu tebunnajja so ng'ate yali abamanyi nti bantu bakambwe. Bw'atuuka mu kkubo sitaani n'emuleetera wasiwasi n'emugamba nti ogeza n'olinnyayo. Akoma mu kkubo addayo eri nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti sisobodde kuleeta zaka y'abantu abo baginnyimye era kabuze kata baagala okunzita. Abasajja abo babadde bakambwe ennyo gye ndi. Mukama Katonda ansaasidde busaasizi n'ensobola okubeesumattulako n'enziruka. Allah subhanahu wa ta'ala n'anyiiga nnyo olw'omusajja ono ebigambo ebitalina mutwe na magulu bye yasiba ku basajja abalongoofu. Amawulire gaatuuka ku basajja bali nti omusajja adduse n'addayo n'agamba bw'ati nabbi
sallallahu alayhi wasallam nabo tebaali babi ne basindikayo gurupu eri nabbi sallallahu alayhi wasallam egende emunnyonnyole nti amawulire ge tuwulidde mu butuufu si matuufu kubanga omusajja twamulabyeko so ng'ate ne zaka ffe twali twagikuŋŋaanya dda nga tulinda bulinzaani agenda ojginona nabiyuna muhammadi sallallahu alayhi wasallam ebigambo ne bimusobera n'asiriikirira ebiseera bwe byatuuka eby'essola ey'amagaribi n'atumayo omusajja ayitibwa sahabi omulala n'amutumayo omusajja oyo bwe yagenda yasanga nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma Khalid ibn al-Walid gwe baatuma agendeyo ddala alabe kyekiri mu maaso oba kyekigenda mu maaso ku sayidi y'abantu abo kituufu ddala bakyali ku busiraamu oba obusiraamu baabuvuddemu yatuuka mu kiseera kya salatul maghrib wakati wa maghrib ne isha abasajja abo yasanga basaala maghrib bwe yaggwa ne bagattako okusaala isha ng'etuuse n'akakasa nti ddala mu butuufu abasajja bakyali basiraamu allah subhanahu wa ta'ala nassa etteeka lino ng'omusajja amaze okuddayo Khalid ibn al-Walid ng'abuulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ddala mu butuufu abasajja basiraamu nga Khalid bw'aggambye wabula oli omusajja eyakuleetedde amawulire gaabadde nga amawulire makyamu abasajja bakyali basiraamu ne yeebaza allah subhanahu wa ta'ala akyakuumidde abantu abo ku busiraamu allah kwe kussa etteeka lino nga ligamba nti abange mmwe abakkiriza ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun singa omuntu yenna abajjira nga simu essimbu binaba'in naye nga amawulire galeese makulu nnyo gayinza n'okubaamu okuyiwa omusaayi fatabayyanu ensonga musooke muzigaayigaayemu kennyini muzeetegereze nga simunnaba kubeera nga muli yakitinga antusibu qauman mwaliyinza okutuusa ebizibu ku bantu bali bijahalatin nga mukikoze mu butamanya olw'okwesiga olokoso w'omwami oyo fatusbihu ne bukeesa enkya ala ma fa'altum nadimin ku ekyo kye mwakoze nga ddala mu butuufu muli abejjusa واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون wa'lamu mumanye anna fiikum rasula allah nti mummwe mulimu omubaka wa allah kakati naffe tulina okukitegeera abaliwo olwaleero nti muffe mulimu omubaka wa allah yaliwa byebigambo bye yatulekera biri muffwe bwe wabaawo ekizibu kyonna tulina okudda gyali eri ebigambo bye bibeere nga bitutangaaza mu nsonga yonna ebeetukutte wa'lamu mumanye anna fiikum rasula allah mummwe mulimu omubaka wa allah gwe muwangaala naye law yuti'ukum singa yalinga agenda abagondera fi kathirin min al amri mu nsonga zammwe ezisinga obungi nga mwagala akole nga bwe mwagala la'anittum mwalifunye obuzibu mu maaso eyo walakinna allaha naye allah subhanahu wa ta'ala habbaba ilaykum al imaana yayagaliza gye muli obukkiriza mukkirize buli kye babagamba we wali obulungi bwammwe wazayanahu fi qulubikum obukkiriza obwo n'abuwundira mu mitima gyammwe nga ddala mu butuufu buli kye babagamba temukisanga mu buzibu wakarraha ilaykum alkufura n'akyawa gye muli obukafiiri nga tayagala mubeere bakafiiri walfusuuka n'akyawa gye muli obwonoonyi tayagala mu nsi muno mweyise mu ngeri y'aboonoonyi tayagala kubeera mu nsi muno nga mweyisa mu ngeri y'obwonoonyi abaagaliza kubeera nti mu nsi muno muyitamu mu ngeri y'obulongoofu nga muli bantu balungi wal-isyaana tabaagalizangako n'akamu n'akeddagala kubeera bajeemu mubeera abawulira buli kye baleese kigasammwe ulaika humu rashiduuna abantu abalyekwata ku bintu omubaka byaleese bye bantu ab'okuluŋŋama bokka allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kye yatwagaliza mu busiraamu bwe wali obuluŋŋamu bwaffe buli kyonna ky'ataatwagaliza allah subhanahu wa ta'ala yali ataasaffe allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atugamba ti omubaka tumubaleetedde ali mu mmwe tajja kubeera ng'agenda agondera buli kye mwagala kubanga singa anaabanga agondera byammwe mu maaso ekiseera kirituuka ne mubeera nga mwevuma wabula mugoberere bugoberezi kyaleese we wali obuluŋŋamu bwammwe mubeere nga mutambula naye kagere ku kagere aya eyo osobola okugitegeera
nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yasomesa nti Allah abalaliseeko okukola hijja. Omusajja yabuuza, ya rasulallah, afi kulli aami, tugende buli mwaka olw'okuba ye munnaffe yali ava wali kumpi? N'akiddamu omulundi ogwokubiri nabbi ng'asirise, n'akiddamu omulundi ogwokusatu nabbi ng'asirise. N'agamba nti bannange mbabuulire, idha amartukum bishai'in, bwe mbanga mbalagidde ekintu mukole nga bwe musobodde, naye mulekeraawo okubuuzabuuza ennyo, kubanga okubuuzabuuza ennyo kwazikiriza abantu abaasookawo. Baabuuzanga ebibuuzo bingi, ate bwe baabyanukulanga ne bababuulira ekituufu ate tebakikolerangako. Mukkirize mbabalagidde okukola hijja, muleke kubuuza mu mirundi 2, 3 oba 4 nedda. Bwekkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abalaliseeko okukola hijja kiwedde, ow'omulundi ogumu aba amaze, asussa ku gumu aba akoze ekintu kirungi, naye ng'ekkatala aba alimaze. Oyo yali atuleetedde ebizibu singa kyali buli mwaka, olw'okuba munnaffe yali ava kumpi. Singa nabbi yamala gakkiriza nti kale buli mwaka twali esanze obuzibu, nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola wano nti si nabbi sallallahu alaihi wasallam nti buli ssaawa kye munaamugamba ajja kgenda ng'akigondera, wabula mubeere abakkiriza obukkiriza obwo Allah bwe yabaagaliza bwe bulimu obulungi bwammwe, ate obwononefu obwo n'obujeemu n'obukafiiri mu bukyayire ddala era Allah yabubakyayisa. Buli kyonna ky'olaba kye yatugaana ng'omanya waliwo obwononefu n'obukafiiri n'obujeemu, ate buli kye yatulagira yayagala tubeere nga tuwangaala ku nsi nga tuli mulembe. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti ulaayika, abantu abo abalitambula n'omubaka, humur rashiduun, be bajja okubeera abajja okuba abaluŋŋamu abeesiimye, abajja okutuuka eri Allah ng'abasiimye. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة, ekyo nno kibeera kyengera kikulu nnyo era bulungi bukulu nnyo obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayagaliza umma eno. Wallahu alimun, Allah amanyi bingi nnyo, hakimun, ate takola nsobi. Buli kyonna kye yatugamba nti tukitambulireko, awo tewali nsobi n'emu, ate akimanyi bulungi nti kyekyali kiteekeddwa okukola. Nga bwe tukugamba bulijjo nti ky'ova olaba bwe yagamba nti omwenzi attibwa